Inside Story Uganda, real source of political updates. For Radio 7 ne Radio 8 nze Adam Kungu ndine Honorable Dr. Fred Mukasambidde tubao every single Tuesday of the week nga tunulira ensonga nga bweza tambudde obanga bwezitambula amateeka ali mu parliament ya East Africa atenga muno byobufuzi ateri antama tukuba touch muzimu ku nsonga zigenda maaso mu ggwanga. Dr. tutandikidde wali ku kyabadde e Masaka era bwe tugenda mu kummulako ogambye nti wakyogera dda nti mu mwaka guno ogw'ebyobufuzi 2025 mu abali kudoluvuganya government mugenda kukola bingi nga tuli bize. Njagala nkidiremu abantu baffe abatuwuliriza nti omwaka guno nga bwe nakyogera 2025 ffe abali ku ludda oluvuganya tugenda kukola ebintu bingi nnyo nga tuli bize era ng'oli bwakulaba oli bize naye nga byonna temuli makulu. Output zero. Ku mulamwa ogw'okuggyako omusajja aveeko ffe tuddeko ebyabadde Masaka gwe walabye nga twawangudde. Do you want to say camps ebbiri byezaakoze byonna mwabadde temuli makulu. Side zombi bano bali ne maama wa Segirinya n'omulambo bali nagwo nabo bali mu kugamba kuziika na kubuulira ku batuuze. Bali bayina ebitebe bayina tenti z'amaanyi ebyokulya abakuumi n'abantu batono naye bo bayina mwoyo. Ndoza no babadde n'omulambo gwa Segirinya balinga bayina mwoyo. Mu kisanga bayina mwoyo. Mu kisaawe bate kukobo bayina omwoyo gwabwe bano bayina omulambo. Era omwoyo nga gwogulaba n'abapolisi bangi. Guno omulambo ng'ogulaba n'abambadde ebimyufu bangi. Kakati doing a lot era nga bali busy but with no output. Busy bodies for nothing. Completely. You can't say all these guys honorable did a lot of nothing. Ebintu byonna bye baakoze olaba ne mu kuziika okwa ddala byabadde tebiina makulu. Kati ne mu byobufuzi tebyabaddemu makulu ku ludda oluvuganya ku nsonga y'okuggyako President Museveni aveeko ffe tuddeko nga beerangidde honorable. Oli n'asinzira n'aweereza n'oli n'asinzira eno naye n'aweereza. Kakati awo President Museveni wongambira nti yasuze teyebase nti bamuli bubi nti be baakoze omwami Museveni byamusuza kutebuuke olowooza teyebase ye zero output eyo gyoyogera. Zero output era yagenze kutandika kulya ku miceere gy'abawarabu talina budde. Ogambye bali babadde na mwoyo. Bano babadde na mwoyo nga balinga balina omubiri kugamba. Njagala briefly tumalize ku nsonga eyo. Bye twalabye e Masaka ogambye mean nothing ku struggle. Kisiga kifaananyi ki ekinene gye muli mu abalwana okuggyako mwami Museveni? Ekifaananyi kiri kimu nti President Museveni mu buli kibiina era nakikugambye nti ayinamu okugulu. Era kyova olaba nti mu bibiina byonna ebiri ku ludda oluvuganya birimu ebibiina bibiri, buli kibiina kirimu bibiri. Omanyi ye President wa Uganda buli kintu ayagalayo ekikikontanya. Olaba n'ekikye kyennyini yalaba temulimu kyakubiri n'atuma mutabani we akola ekyokubiri. Era bwe yamala okiteekawo n'amuzza mu magye neera ndi mu magye n'atuma Erweru era akolemu ekintu ekyokubiri. Kakati golooza Erweru ayinza okuleekaana nga teri yamukubira namugamba that one you said you see the young people don't know how we are moving. Abairako era ekisigula ennyana kiva mu kibeere. N'olwekyo buli kibiina kirimu okugulu kwa President Museveni. Era bw'olaba kati NUP okugulu kwata kulimu ebibiina bibiri. Kyovula n'ennyimbe olumbe lw'omuntu omwe yafudde bakola bbiri. Ogenda mu FDC nabo balinayo ekirala PFF biki ebyo. Bw'ojja mu DP ffe ekyaffe sina kugulu. Ffe yajja mu yingini n'atwala. So n'olwekyo buli kibiina kaya bakola bubi. Ate no lwali lukwesi kubanga yatugamba nti mungambye nveeko nkole transition.
na yanze motoka mwe nino gendera mu transition yafe yingini yafa mutuwe kuyammwe kale mututwale nemukiriza engineer pene tujikiriza ogenda yalemera nemere tavuga tasamu kisumuluzo emotoka eri mu lujata anyola mu steering bwa kube ngombe tava engineer DP eri mu NRM bajitwala era kakati twatandiswe omulimu DP yasigaza kyolwo akakati ndige gwe motoka bebajja mu yingini kyosigaza kiki twasigaza kisosonko tuli mu kibanja kati mu kubanja yingini eyo tuina ebirowoozo bingi alijibadiza namu kweli tuyinza okukozesa amaga kati ennaku zino wakisekka baleetayo ziri condition osanga emmotoka eyagwanga mpya yingini ebanna mumugula ne muteeka omu bye tugendako kati so nolwekyo kulina kyemuliko kati kakati tuli wakisekka batugamba waliwo zino zi hazard mmotoka yagwa zaba Japan zaba zungu zaba America nga yali akagigula weekend najipa ekigone gwawo kati ezo yingini baziguze na Africa osanga yingini mpya nolyokoteeka mu yiyo nokola ki notambula oludda oluvuganya muve mu bintu by'ekiralu tukwatagane tulabe gye tutwala eggwanga njagala mutegeere nti guno gwe mwaka gw'ebyokulonda eri January kuba bukubi kalulu mwami kungomanya abantu tebannategeera nti guno gwennyini gwe mwaka gwennyini. You sound like you have been let down by your colleagues Kenya government. Yes. Ate kuvadda abantu tukola ebintu byebimu. Gwe mbidde okozeewo kimbagambye kati nze nkoleki. Bobe nyina akantu akatono kabalemye okuhandling. Banno bwe muli kudoluvuganya. Kati abasinga okwogera ebintu biterere mu Uganda bebe batasasobola gibeeramu. Be balina eddoboozi eddeneko kati. Abata kyasobola kubeera mu Uganda kati ate be babulira banna Uganda be balina okukola mu Uganda ekyuke oludda oluvuganya ebintu bye tulimu president wa Uganda ono ne bamubulira nti kana akaweke bw'okamira osigala oli mulamu emyaka emirala 3 bw'akamira agenda gimalako. Really? Are you not giving up just like that? Twogera mazima kati abantu baffe bwe tutababulire mazima tebagenda kutegeera kyakola kubanga obwa president nze buli gwenda bayesimbyewo mulabanga omwana omuto bwatunulira obumotoka obutini buno buvitizi balowooza nabo bakavuga mbulwokuba katono njagala fe buli wenda beyesimbye kuba president wa Uganda kati ku ludda oluvuganya mulabanga mwana muto bwalaba kavitizi amaaso gaabwe tegategeera kye baba baliko. This is very big business. Sikukubisa posta nezibuna wonna. Nolekana mukati ne bakwata ne bakuta. Nokebere emabeganga emmotoka n'abantu bawagira. Nogandi kati kitegeeza ogenda kulayira nedda. It's beyond that. It is beyond. Sikunyumira mu ngoye nogira noyisaamu omutwe nogenda ku mbaga abantu ne baleekaana nedda. Obuyinza tebabutwala bwe bati. Ebyo. Bano basaga mbusazi bali bana bato walola bwana obuto olabika kungu tovuganga ku kamotoka katini gojo kalabe ngo kavuga obwana obuto tebukaviira akalabanga kasobola nga buno bwe tubagulira ne bazanyisa ye kyabalaba buno buvitize buno bu hipsam okatunu yango oyinza nokoleza mbintu n'abaana bato we bakalaba kati bwe bati abantu baffe batunulira obwa president bwa Uganda noli okulaba nange nzija noli okola naffe tuleeta kati nugamba kati tuli kuki so bano abayogera bino batunulira obukulembeze bw'eggwanga ng'akamotoka ng'omwana baby atunulira kavitizi. Yes, lwaki mutunula ebya baby nga muli bakulu lwaki mutunula ebya baby nga ate muli bantu bakulu balina amaanyi bag'abantu ati kati abantu nga balina amaanyi nga buli mwaka era bukezi n'aleekanamu n'addayo n'alima president Museveni asinzira ku kyokuvaako. Njagala tuwumbe ku byetwala bye Masaka about 20 people kusinzira ku mawulire bavuddeyo dda okwegwanyiza ekifo kya Honorable Segirinya omuli ne PA we family gwe yawanzeko edduso tava mu family eyo but family yage nti ono abadde aid we abantu bannakawempe bamutulondere. What do you see by election? 20 people in just a day. Muntu yakafa. Endorsements are being made here and there.
kakati okay ekyokudira mbigere ekyo tekiina tewali kye bayinza kikolera kubanga parliament yamaze okukola ekirango ekiri official ekiraga nti member wa parliament wa Kawempe North ekyamazima yafudde era n'okuzikibwa n'akola ki nazikibwa ekyo nno mu mateeka kirango kikulu kiraga nti kati ekifo temuliimu mukiise mu mateeka ga Uganda ekifo tekikkirizibwa kubanga tekirina kikiikirira n'olwekyo balina okukijjuza ekireeta omuwendo omunene ogw'abantu abakiise era nakugambye nti yengerera abantu gye batunuulira ebintu ebyo okulonda okwaggwa nakugamba nti abalonzi bangi balondebwa ne bayingira palamenti y'eggwanga ababaka ba palamenti abasinga tebawangula Mwami Segirinya y'omu ku balonzi abalondebwa si kituufu ndi abadde amanyi bulungi ebya palamenti bwe birina okutambula era kuba bannayuganda teboogera mazima babeerawo bintu byabwe nze nabikoowa ebyo nze njogera ebintu nga bwe birina y'omu ku balonzi abaali balondebwa kati era n'olwekyo okukiikirira mu palamenti oba ekifo kya palamenti abantu ba Kawempe North bakirabira ddala nga kavitiizi era kati buli omu akisobola omanyi kiringa muyembe gwa kukubo nga gwengedde buli muntu alaba agusobola n'ab'emikono emimpi omusanga akasuka n'abatapima sabbaawa ogenda kufuna abantu kubanga ekisooka palamenti yafuuka yakuzanya ekyokubiri gwafuuka mulimu eri abo abatalina mirimu omwana ava ku university nga talina bulungi nga bintu byasomye tibirimu mulimu gwagenda kukola omanyi kati abantu baffe batuuliza mulina okutegeera nti bw'obanga olina ky'osomye nga bw'ogenda ewa jjajja tolina bulungi bw'okimunnyonnyola kitegeeza akatale k'ekyo ekintu olina kanoonyamu abo ababitegeera bokka bwe baba nga batono tegeera nti university ekubbye gwe bovaayo ng'osomye psychology kakati olina okumanya tikakati psychology oyo toyinza kutandika n'oggulawo omudaala noga kati wanutunda psychology mu Kampala kati ebyo byosomye biba birina kgenda gy'olina bikolera bw'otasobola kubikolamu mulimu gwe gw'otandise kati mwabikungu nkubuulira singa tutudde wano ffenna ne batugamba nti bali mu studio omuntu naye bagenda okufuluma wabweru wali nga buli kyabugagga kyonna ky'olina mu bulamu bakikugjeeko kuba pulaani nga byonna babikugjeeko omulundi gumu ekintu kyokeera nakyo onoonye sente ezisooka mu nsawo bw'oba tokirina kitegeeza okyalina obuzibu okulya ku sente z'obuyigirize ekyo kye bayita profession era gwe bw'ofuluma bw'oti n'obaako w'osula n'oyoza engoye ze tulimu zino n'oziddamu enkya okeera kukola profession yo kyekola ki kyewasoma nange bwe nfuluma bwe nti esaati ne bazooza na buli kimu n'embyeyoleza kitegeeza nkeera mu kooti kusabira bayaaye beyiro abali emanju wa kooti era ze sente zensiiba nazo bayaaye nga 8 buli omu nampa emitwalo 3 nsobola okusiiba n'obukadde 2 naye nga buvudde mukiri mutwe sirina kyentunze so n'olwekyo bw'ovanga mu kusoma nga toyina kintu ky'oyinza kujja mu sente tegeera nti awo maliddewo obudde olw'ensoma yaffe enfu kakati otunuulira abantu abasinga okugenda ku ballot paper ekyamazima baba tebalina mirimu mirala abamu n'obuyigirize baba tebalina nga tebalina bwe bayinza bbawa mirimu kati nga bwalabi wano basaba emirimu waliwo wano executive director KCCA bagamba nti masters abasinga bwe bafiiriddemu baŋŋambye sirina masters n'akivaamu nga tagirina oyo ali omu ku abo ali ku record sano bwogeraku ye Mwami Kabushenga nga tagirina yagamba nze nali nsabye omulimu gw'okukulembera Kampala naye akasengejja sikaiseeko kubanga sirina masters degree kati ababaka b'osinga okulaba mu palamenti y'eggwanga bo nga palamenti yalanze emirimu gy'omu palamenti ebitali bubaka nti gino public relations nti gino Hansard director nti gino biki mu office za speaker biki bakugamba nti obuyigirize bwe beetaaga kati ate ababaka abasinga tebabuyina bo tebaqualifying afuna mu mirimu oba kitegeera so kitegeeza baqualifying agendayo bugenzi kutuula kubanga abalonzi baba tebamanyi tebasoma kakati balonda nnyo bannaabwe ensonga lwaki abanekkoramu
Okay. Ogenda yo boti no gamba omuntu atuuka mu parliament n'asirika emyaka 5 nakwata ebintu bye n'afulumanga bagaddewo bagirangiride nti egenze nga talina kyanyize kuba tabimanyi. Ebiwandiiko bya gavumenti ebyo byolaba ebiyingira palamenti ya Uganda mu abatuwuliriza binene nnyo. Bw'obanga walonze omubaka gw'otasangangako na kitabo ng'akisoma manya tajja bikola tabimanyi. Babimuyisaako buyisa tabitegeera bimuwa n'otulo. Kati ekitutawaanya kiikino UPDF Act yateekamu muteeka mwennyini nti gwe singa bakusanga ng'obadde obbisa mundu ogenda mu kooti maasho bakukuta okola bino nga byekuusa ku mundu olina ebyambalo biki kooti maasho. Kyokka nga akawaayiro ka ssemateeka akalagira palamenti ekola etteeka kagigamba palamenti ovunaanyizibwa okukolera UPDF etteeka mu ngeri ki gye balina ogidduganya ne institution zaayo n'engeri gyekwasisa amateeka. Kakati UPDF ne bammemba baayo balina engeri gye bafuuka. Kakati gwe era ndoza mubawulira wano nga bagenda okulikurutinga abantu mu magye kyalo ku kyalo bakupima bakulinyisa wano kati okubbisa emundu yemu ku ngeri gy'oyingira UPDF nedda. So palamenti eteekamu ebintu ebyo nga gwe watumye abatamanyi tebasobola tibabiraba. Kati bambi balooya ne tutandika kubwatukira mu kooti bakukwata bakusibye so nga palamenti yakola dde ensobi yaayo bwemunemuzagira mu nsobi. So kakati byebintu bagenda kubeera 2 ate bayinza okutuuka 50 nga beesimbyewo. Abamu ekigenda okubajjamu kubanga waliwo buno obukadde 3 bwowaayo mu nomination. Abamu bajja kuba tebabuyina. Naye nga ate bajja kulonda empaka zijja kubeeramu abantu ab'amaanyi 2 bokka. Alowoozebwa nti yakiikiridde oludda ddala olutawaanya President Museveni n'analowoozebwa nti yakiikiridde President Museveni yajja kuba ku kabonero ka baasi. Abasigadde bajja kunyumya naye nga tebajja kuwanga. Bw'amanye ekibuga Masaka ng'omanye ekizimbe ekyo ekya Maritime Building floor ey'okubiri ku Kampala Highway mu Masaka City Radio 8 wesangibwa. So ekyo nakyo nsobodde okubeera nga nkiisa. One Dr. Fred Mukasa Mbidde olunaku olwaleero tunyumyamu nga bw'owulira. Well, Doctor, events ezibadde mu kooti leero Dr. Kizza Besigye kyaddaaki abadde remanded again paka mwezi gujja ne Obeid Lutale. Dr. Besigye aganye okutekinga plea ne munne Lutale bo balowooza nti ku musango gwa treachery waliwo do interpretation ya constitutional court naye ebyo Freeman brigadier general bisaga nedda era bo nga court y'amagye they've assumed nti bano have pleaded not guilty. Naye nga munamagye oli Captain Oula ye yeganye emisango. Briefly tell us ku events zetulabye mu kooti leero. Kakati mu mateeka ye munamagye kyakoze kyekituufu kubanga ye agwana okubeera mu kooti eyo. N'olwekyo ye bwe bamusomera emisango alina okukkiriza nti ddala mituufu naguzza oba saakola ki siguzanga. Kakati bano abalala olwokuba balina ebintu bingi omuli n'obutakkiririza mu kooti. Omanyi mu mateeka ga Uganda tulina ze bayita puliizi oba gye bayita nga bwebeeremu bagiyita puli ziri 5. Okay. Abantu abasinga bamanyiiko 2 zokka nti plea of guilty oba plea of not guilty. Nti nzikiriza nti naguzza oba saakola ki siguzanga. Naye waliwo ne pleas endala kati 3. Waliwo plea egamba eyokusirika n'ogana buganyi n'ogasijja binyega ne bakubuuza n'osirikira ddala n'osigala ng'oli silent. Oba n'osirikira ddala oba n'oyogera naye nga kakati bw'osirikira ddala n'osirika n'ogamba kati amateeka gavugamba kooti evunaanyizibwa mu mateeka y'okumanya nti oleddayo eri ku principle ya Uganda egamba nti buli omu is presumed innocent until pleaded oba proved guilty. Kati olwokuba gwe topulidinze ate nga ne kooti tennaba kuprovinga kakati egamba nti you are innocent
kugamba pleading not guilty obo kitege wakati mu principle eyo mubotambulidde kakati waliyo ne puli endala eyo kuberanga omuntu bamubuuza n'agamba nti kituufu ebyo nabibba naye tewaliwo omuntu yenna naffe ffennyini tetumanyi oba twabibba wagambanga gye bayita ambiguous puli nti tetegerekeka ne bamuddamu ne bakubuuza era n'obiddamu nga naye tebikola ki tebitegereka birimu okukkiriza birimu okugaana birimu okwewakana birimu okukkiriza era kooti evunaanyizibwa butereevu okukola okuba oku entalinga puli of not guilty kati waliwo ne pulize endala ziri ebbiri ng'ekyamazima waliwo gye bayita atrafoi convict atrafa acquit convict ne atrafa acquit ziri bbiri kati nga gwe ogamba nti oyitibwa omulamuzi guno omusango gwe muli mu kunsomera naguwozaako dda nengusinga eyo gye bayita atrafa acquit nagusingako dda kakati wakati mu principle egamba nti omuntu tasobola kubeera tried for the same offense more than once principle eyo nayo puli eba egamba nti wekitiwa omulamuzi guno bagunvunaanako dda nengusinga gwennyini oba atrafa convict nti wekitiwa omulamuzi guno omusango gwennyini gwolaba guno tye bagunsalirako dda era nensavinga n'ekibonerezo bakyali kya ssaawa 2 nnaku 4 sente bweziti myaka bwegiti katate baguzeemu buki eyo nayo puli so the police ezo 5 kakati ekya Dr. Besigye ne munne okubeera nga basirise ne bagaana okupulidinga ekyo kooti kigikakatako okubateekako nti bagaanye okukkiriza nti bakikola eyo plea of not guilty naye ekyenjawulo nti bw'otasaba ekyo era ogenda maaso oluusi n'otasaba beyiro naye nga bw'ogambye nti bakoze constitutional references kitegeeza nti waliwo ensonga ze batadde mu constitutional court ez'okwebuuzaako ku bintu bingi ebikwatagana ne kooti eno nabo okubawozesa omuli nti waliwo n'emisango egyasalibwa edda ogwakabaziguluka ogwanisa emisango egyo egimu gyajulirwa negigenda mu ki negigenda ne mu court of appeal ne Supreme Court kati nga judgments tezinaweebwa kakati mu mbeera efaanana bwetu ndabyeko n'akawaayiro ke bataddemu 79 ako simanyi lwaki bakaleese naye ndowooza munnamateeka agezezaako okulowooza nti obanga Dr. Besigye waliwo etteeka erisobola omukwatira e Kenya kitegeeza nti palamenti yayina obuyinza okukola etteeka erigenda beyond Uganda kakati bakuza argument gagamba nti obuyinza babulina service offenses naye palamenti esagala kuwoza naye nze mmanyi si yeyamukutte era tebamukwatidde mu tteeka liriyo kakati that was conduct of the arresting institution constitutionality gyogendako kukibuuza eba ekwatagana na action Dr. Gumu na mateeka bino kooti by'amagye byekola ekkirizibwa bikola mu mateeka age Uganda byonna byekola ng'ebikola ku bantu ba civilian tekkirizibwa bikola esobola bikola ku bajaasi bannaabwe kubanga munnange bo basalawo ne bafuna ennamba ne babeera nga bali wansi wa command and control ez'ebintu byabwe ebyo naye lwakuba nazo ekyamazima UPDF Act egamba nti baba bawoza emisango egyo gigoberera ddala procedures zennyini era ezikkirizibwa mu mateeka so n'olwekyo bino bye bakola ku bantu abatali bajaasi nga Dr. Besigye ne munne Obeid ekyamazima bimenya bityobola ddembe ly'abuntu so kuno kutyobola ddembe ly'abuntu naye nga bakozesa amaanyi keep arguing nti bo kye bakola kiri mu mateeka era UPDF Act yeteekawo pooti eno amateeka gakolebwa parliament n'ebirala kakati waliwo judgments ezisobola okutunuulirwa omuntu ayagala okuteekesa eddembe ly'obuntu mu bitiibwa oba odiwa ekitiibwa kati judgment bwekolebwanga eyo gavumenti evunaanyizibwa butereevu okutegeera nti constitutional court etaputa ssemateeka wa Uganda erina ekirowoozo era neesalawo ng'etapusa amateeka ti akawaayiro kano 2010 kaali tekawa palamenti buyinza kugatta ba civilian mu court martial n'olwekyo baakikola mu bukyamu kooti bw'emala okusala gwe n'ogamba nti kanjulire ate bw'omala okujulira mu Supreme Court n'obagaana okugusala kakati obwo obukodyo bujja kutambula
era osobola okuwangaala nabo. Government ezanya jangu nkwekule. Eri mu kuzanya bukodyo. Naye ng'emanyi bulungi nnyo nti eri mu kutyobola ddembe erya Dr. Besigye ne munne. Oli omujaasi waabwe ye batyoboole kubanga ye ebyo byayagala. Byeteeka eryo. Kubanga kwata ate gwe obeera ng'oli mujaasi. Leero ne bakwata ng'olina emyaka 38. Ne wayitawo omwaka gumu ne bakuzza ku musango ogwagala okufaanana bwe gutyo. Mbukati ng'olina 48 gwe buli mwaka ofuna emyaka 10. Kati bw'obanga ebyo by'olimu beerayo. Kati n'okumusiba obusibi n'abo abantu ekirungi nti bali mu kika ky'amakomera ge bayita isolation prison. Nti tebali wakati wali mu upper, tebali na bano abantu abalala bonna. Beera amakomera ge bali mu gali mu isolation. So oyo musajja baba bamupimye nga bamusuddeyo kubega. Omanyi waliwo n'okusiba n'omuntu naye nga yazze kubega. N'olaba ekisajjasajja bakitadde ku kawunti yo naye nga ne byekyogera tekibitegeera kikubuuzabuuza naye asajja batwagaza ki. Loka naye gwe bandikwagazizza ki wadde n'okwagala okuwaayiriza. Gwe bakuwaayiririza batya kuffe situkulabangako tekumanyi omanya nti ekyo bakitumi kyongere okukubega. So n'olwekyo nze ndowooza ndi gavumenti eno ebbanga lyonna tubadde tubalese tuba tunuulidde ng'ebintu bye mwagala bye mukola. Kati ate mulekerawo ate mukola bye tutaagala kubanga mubikoze ku ggwanga kati ate mubikole ne kufa abantu. So kitegeeza nti waliwo okunyigiriza ennyo ennyindo ng'oyinza ogireeta omusaayi. Okusobozesa okuyamba abantu baffe okugoberera jjo emu ku nsonga eyabadde ey'amaanyi ennyo kwagala kwebuuza whether actually bw'otunulira charge sheet eyogera ku monopoly of defense forces yeri yasulukwago gitwengaga defense forces of where naye bano abasajja bwe babadde basalawo baga nti tuba charginga mu UPDF Act, so that shouldn't be even an issue. Twogera ku armed forces oba ebyokulwanyisa ebyamagye ebya UPDF, not any other forces. Yeah, so whether basaze mu butuufu oba nedda, that issue ekyaliwo. Bakusanze n'ebyokulwanyisa Kenya UPDF, does it stretch up to their jurisdiction yaye tukeyo? Ekyamazima General Court Martial emala budde kizibu okusingisa omusango mu Uganda ng'omuntu yaguddiza Kenya. Emala budde Kenya toddizaayo musango gwe Uganda tikisoboka. Jurisdiction abatuuliza nabagamba nga tuli wano nti yensalo eya kooti ensalo weetayita nti awo wookoma. Ekifuulira abantu nti eno Uganda ono ye president waayo, Kenya oli ye president waayo, ebyo bimulaba bakuba bye bayita maapu ttaka n'emigga n'ennyanja kakati kwe kubeera ebibeerako ebirala ti bino bibira bino bitooke naye eryo ttaka. Kati bawundaleze ettaka lyo wooyitira buli kyoteeka mu nsi yo kifugaawo. Kyova olaba nti gw'okwagala okukolagana okubanga ovuga emmotoka yo n'egenda Kenya nga tebagiggyeko omusolo gwakuyingira Kenya. Muyina kukola ndagaano wakati wa Uganda ne Kenya. Kyemuva mulaba nga kati bagezaako okukola omukago gwa East Africa. Era ebbanga lyonna nzize mbasomesa nti East Africa si nsi. Omukago ensi ezeetongodde ziri mu kugezaako okukolagana. Teziri nga states za mu America ezo zaafuuka nsi emu. So, wadde Uganda, UPDF kitegeeza amagye agakuuma eggwanga oba ag'eggwanga. Kenya UPDF ne bw'oba tomanyi kyekitegeeza tebikwatako. Eri tekikolerayo makulu. Kenya ate ye eri balina Kenya Defense Forces. Era etteeka erifuga amagye g'e Kenya ddala si UPDF Act. So n'olwekyo ekkooti ya wano okuvunaana omuntu gwe basanze n'emmundu baba balina ate muvunaanira mu tteeka ly'e Kenya kye batalina obuyinza tebabuyina. Ate kkooti gye tuyita East African Court of Justice tennafuna jurisdiction oba gye bayita criminal jurisdiction. Wandigambye nti kakati eyo waali baddewo etteeka erya East Africa lye bayita criminal law oba nga tutaddeyo bedrock law recognizing criminal penal codes zonna eza East Africa nti bonna bwe bakwatira basobola okuyingiza mu kooti eyo singa ebadde ina jurisdiction ya criminal
matters. Good. Kakati n'olwekyo UPDF ne kooti yammwe kino ne bwe munaakikola mutya omanyi mwami Kkungu nti osobola